Bano be bamu ku bayizi abadde bavuganya ku ssomero lya Kakungulu Memorial School. Wano mubaka wa Makindye East Ibrahim Kasozi wasinzidde n'asaba abazadde okwazisako abaana baabwe ku byemizannyo kibayambeko okukuuma emibiri gyabwe nga miramu. Ono aganisa ennyamiza okusanga abaana abamu nga tebaagala bya mizannyo, nga bagamba nti abazadde baabwe babagaana okwetaba mu byemizannyo kubanga basasula ssente ku ssomero kugenda kuyiga. Akulira enju y'amayanja nga bano be bakulembeddemu bannaabwe Ssekeri Richard Ismail Mutajaazi ategeeza nti nga bba abasomesa kwe bategeerera omwana nti mulwadde singa bamusanga nga tasobola kuzannya na banne. Ayongeddeko nti emizannyo giyamba nnyo omwana okuwawula obwongo era nga ne mu kibiina kimuyambako okuyiga. Tolina bw'ojja mwana na ku bya mizannyo, era bw'ogenderera ennyo omwana omuto bw'aba akula okulaba nti afuna amaanyi mu mubiri ayita mu bya mizannyo ng'olaba azannya. Era omwana omulamu w'oyawulira omwana omulamu n'omulwadde kuba nti omwana ono asobola okuzannya. Bw'olaba omwana tazannya kitegeeza omwana oyo si mulamu. Ano ayongeddeko nti minisitule y'ebyemizannyo gye bujja kutandika okubuuza abayizi ebigezo nga bya mizannyo era bino nabyo biteekebwe ku alipoota zaabwe. Emizannyo gino ate gizza obulamu mu ssomero kubanga abaana buli ssaawa bakozesa obwongo, basiriikirira nnyo. Kati bwe tugenda mu kisaawe omuntu ate kati n'akozesa omubiri gwe. Era tukubiriza nnyo y'ensonga lwaki ne minisitule etwala ebyokusoma egattako nti Ministry of Education and Sports. Ab'enju y'amayanja be banywedde mu bannaabwe akendo nga bafunye obubonero 87 ne baddirira abannakibinge n'obubonero 574, Kiggundu n'efuna 544 so nga abambiru be bakwebedde n'obubonero 334. Bano bavuganyizza mu kusamba akapiira, okubaka, okudduka emisinde, badminton n'emizannyo emirala.